Oluvannyuma lwa Papa Francis okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi oguwedde, Eklezia Katolika ebadde mu kaweefube wa kuzzaawo muzika we era nga wetwogerera bino omulangira w'Eklezia Katolika mu nsi yonna omulala yamaze dda okufunibwa nga yafuniddwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde ennaku z'omwezi zaabadde 8. Ono si mulala ye Papa Leo ow'e14. Ono ag'obuzaale era amabatize ye Robert Francis Prevost. Abaffe Robert Francis Prevost yaani? Era abaffe olugendo lwe lubadde lutya okutuuka ku bwa Paapa? Tusiguka tukubire ttooki mu lugendo lwe. Robert Francis Prevost kati eyafuuse Papa Leo ow'e14 yazaalibwa mu mwaka 1955 mu ssaza Chicago erya America era nga wetwogerera bino atemera mu gy'obukulu 69. Robert Francis Prevost yazaalibwa omwami Lewis Prevost Marius so nga nnyina ye yali Mildred. Kitaawe yalimu omusaayi Omuyitale n'Omufalansa so nga nnyina yali mu Spanish. Kale n'olw'obukulu bw'ensonga eyo bazadde be mu America bajjayo ng'abanoonyi b'obubuddamu. Okuva mu buto bwe Robert Prevost yalaga nti ayagala nnyo Katonda era nga yenyigiranga mu buweereza bw'Eklezia. Kale n'olw'obukulu bw'ensonga eyo bazadde be kyebava basalawo ne bamutwala ne mu ttendekero ery'Abaseminaaliyo e Michigan. Prevost alina diguli mu ssomo ery'okubala mathematics. Mu 1978 yegatta ku St. Augustine era n'akuba ebirayiro bye ebyasookera ddala. Mu mwaka 1981 yafuna obusaseredooti. Yeyongera mu maaso n'asoma theology ku Catholic Theological Union of Chicago. Mu mwaka 1987 ng'amaze okubuuka mu mateeka e Roma ate yaddayo e Chicago n'atandika okuweereza ng'ayimba mmisa. Wabula oluvannyuma yaweerezebwa e Peru n'atandika okuweereza mu bifo eby'enjawulo. Eno yaweebwa okubeera omulamuzi w'Eklezia. Mu ngeri y'emu yaliko omusomesa w'amateeka mu zi seminaries era ng'amateeka gano yagasomeseza emyaka wagindaba 10 mirambirira. Mu mwaka 1999 yayolekera n'adda ku butaka mu ggwanga lye erya America. Bwe yatuuka eno yalondebwa okukulembera ekibiina kya Augustines era bw'atyo n'ayongera obukulembeze buno mu mwaka 2007 n'akulemberera ddala okutuuka mu mwaka 2013. Wano Papa Francis gwe yadidde mu bigere yamulonda okukulembera essaza Chiclayo e Peru saako okukuuma essaza Sofala eritaaliko musumba mu biro ebyo. Mu mwaka 2019 Papa Francis yamuyimusa okubeera omukulembeze w'oku ntikko e Peru ate mu mwaka 2020 n'amuwa okukulira basumba banne. Mu mwaka 2023 Papa Francis yamuwa obwa kalidinaali era nga buno bwe bwamukulembedde okuwandibwako eddusu okufuuka paapa. Mu mannya g'abapaapa yasazeewo kulonda linnya lya Leewo. Wabula we yalirondedde nga lyakabeera ne bapaapa abawerera ddala 13 era nga ye yafuuse Leewo ow'e14. Kinajjukirwa nti Papa Leewo yasooka yali wankizo nnyo era olw'okubeera ow'enkizo ennyo yakookerwako n'erya Leewo the Great olw'okubeera empagirwaga mu kwetaba mu nteeseganya ezaaziiza olutalo olwali lwolekedde okusaanyawo Looma yonna mpozi n'obwa paapa. Ono yasisinkana kabaka we Hans Schattler eyali ayagala okulumba Looma agikuba awabi n'amukakkanya era n'olw'obukulu bw'ensonga eno kyeyava akookerwako aka the Great. Leewo ono yasookera ddala yaliwo wakati w'emyaka 8 ne 461. Kaakati Papa Leo ow'e13 ate ye yakkiriza abaminsani Abakatoliki okujja kuno okubunyisa enjiri ey'Obukatoliki. Era olw'obukulu bw'ensonga eno naawe Omukatoliki atulaba olwaleero osanga singa toli Mukatoliki singa Papa Leo ono ow'e13 teyakkiriza baminsani Bakatoliki kujja kuno. Papa Leo ow'e13 yaliwo mu mwaka 1878 ne mu mwaka 1903.
Provost Francis Katinga ye Papa Leo ow'e14 abadde nnyo mukwano gwa Papa Francis kati omugenzi era nga kirowoozebwa nti y'ensonga lwaki abadde amulimisa amadaala ku sipiidi ng'osanga yamanyako nti yalimuddira mu bigere. Wabula kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga Papa Leo ono ow'e14 atambulira mu bigere bya Papa Francis nga bw'abadde atambuza ensonga gamba ng'okuwa abantu b'obufumbo bw'ekikula ekimu omukisa n'ebirala. Papa Leo ow'e14 ensi mutaddeko amaaso era nga bangi bamwesunze naddala nga bagamba nti ono amanyi oluzungu olusinga okuwulirwa abangi mu nsi yonna. Olw'obudde katukome ku ebyo ate tunaatandikira awo olulala. CBS FM.